eyo munaffe akaseera kano kennyini kaba kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Enkuba yafudde mbye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota ze tufunye. Kampala yawezezza milimitaazi 7.5, Kabale milimitaazi 3.3, Masaka milimitaazi 3.3. Bwe tulaba ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenzi kitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gusimbidde ddala mu makkati ga Ssemazinga Africa, era ekyo kiviirako enkuba okutonnya so nga ate era n'empewo empeweevu sikyagenda okukuta nga ziva eri ku Sseguyanja Buyindi okwolekera ensi yattu. Bwe tulaba ku mbeera budde nsuula okuba mu biseera eby'okumakya tusubirayo olwandagirize mu bitundu ebiri awo ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ssaako ne Masindi awamu n'awo Kasese, nga ate ebitundu ebisigaddewo tusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Mu biseera by'olweggulo era tusubirayo enkuba kweyongera okutonnya mu bitundu ebisangibwa eyo ebugwanjuba ssaako n'ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale, so nga ate eri mu Kalamojja awamu n'eri ebukiikakkono tusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Ebbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 29 ebitundu ebisangibwa mu Acholi, Lango ssaako ne Teso, so nga ate buvanjuba 28, eri mu Kalamojja era nawo 29, so nga ate ebiri mu Masekati, ekibuga kyaffe kikulu Kampala Mubende 27, eri Kasese 28, Kabale 22. Bwe tulaba ku mbeera budde nsuula okuba mu bibuga ebisangibwa ebunaayira mu kibuga Mombasa tusubirayo enkuba okutonnya wabula ebbugumu okuba ku diguli za 30, so nga ate eri mu London embeera budde okubeera ekizimezime ebbugumu okuba ku diguli 15, so nga ate eri mu New York yo tusubirayo olwandagirize ebbugumu okuba ku diguli 10. Tuyanza okubeerako naawe, beera bulungi, weeraba.